Ebyava mu bigezo bya siniya y'omukaaga ebyatulibwa omwaka 2019 bifulumya olunaku olwaleero mu mukolo guno ogubadde ku ofiisi ya pulezidenti wano mu Kampala ng'omulundi guno abayizi bayise nnyo okwawukanako n'emyaka egiyise. Abayizi abawala baleebeza bannaabwe abalenzi. Ssentebe w'ekitongole ky'ebigezo kya UNEB Professor Mary Kakol ebyava mu bigezo bino yabyanjudde minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni, minisita w'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo, omuwandiisi w'enkalakalya Alex Kakooza n'abakungu b'ebyenjigiriza abalala. Professor Kakol alaze obweraliikirivu okubanga n'okutuusa kati abayizi abakola amasomo ga saayansi bakyali batono ddala. Only 30% of the candidates registered for mathematics, for instance, and just above 10% of the total candidature registered for science subjects during that examination. Ono agamba nti ate gutuka ku baana abawala abakola saayansi bo batono ddala nga tebaweza na bitundu 10 ku buli 100, bw'atyo n'akubiriza buli avunaanyizibwa okulaba ng'omuwendo guno gweyongerako. To ensure that the nation has sufficient numbers of learners in science disciplines to enroll for science-based professional programs at universities and other tertiary institutions. Yes, abawandiisi w'ekitongole kya UNEB Daniel Nokra Chodong agamba nti wadde nga amasomo ga saayansi ku ddaala erya siniya y'okuna gaafulibwa ga buwaze okwongera ku muwendo gw'abayizi abakola saayansi nakyo tekinnabako kye kikyusizza. Mathematics, physics and chemistry and biology are compulsory subjects at the UCE level. However, the number of candidates that are opting for combinations at USCE in those subjects is very low. Alaze okumu ku kusomoza abayizi kwe baafunye okuba nti abamu ebibuzo babiddamu kifuula nnenge nga kino kyeyolekedde ne mu bakola ennimi. Even Luganda, they were asked to talk about Kutwala Kasuze Katya, and they went ahead to talk about Kwanjula, weddings, meanings that they did not understand this. So this and many other instances of misunderstanding of questions were demonstrated across. Minisita w'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo naye asinzidde wano n'akuutira abakungu okusookanga okuwabula abaana nga balonda bye banaasoma baleme kumala gakola koosi ezitategeerekeka olw'okuba babazi bayingiza university. And please apply in time, provided the necessary information, provided necessary required material, and make sure you are included on this year's financial support from the Lord scheme. Minisita Janet Kataha Museveni mu kwogera kwe asaba akulira amasomero okukakkanya ku bubonero ku bayingiriza abayizi abakola amasomo ga saayansi nti yandibanga y'ensonga lwaki abagakola bakyali batono ddala. Because a child with credit 3 or 4 at UCE should be able to comfortably study a science subject at USCE. Akuutidde abayisa ebigezo butatunulira kuyingira university kyokka balowooze ne ku matendekero g'ebyemikono kubanga kati wano gavumenti weetadde amaanyi okufulumya abantu abasobola okubaako kye beetandikirawo. Products of this level of training are not only the most needed in industry but are often job creators rather than job seekers. Yes, how can you fail to join? Okay. Martin Muyinga akulira essomero lya Makerere College ne wa St. Jude Masaka kagwa aliddamulira nga ge gamu ku masomero ga Nansangwa aganokoddwa ku gakoze obulungi boogedde ku bibayambye okukola obulungi era ne bayozaayoza abayizi. Ekyenjawulo kye tukola mu byensomesa ya sayansi eraga nti abaana tubatanya nnyo okubeera nga bali mu kwenyigira mu bikozesebwa ebyemikono nga kye basoma wali mu arts era bakikola nga bagenda mu laboratories nga bakikozesa. Njagala okubayozaayoza abayizi baffe mwenna mwebale nnyo okusoma obulungi n'abasomesa mbayozaayoza. Nze Dennis Kyobe, Nobedi Utale ku Lwabukedde TV.